Kitundu kya kubiri twongera okubategeeza oba okubalaga engeri gye bakolamu biodigesters zino era mu mbeera y'emu n'okubalaga omulembe oguliko bwe gujja mu kukola kaabuyonjo. N'abategeeza nti tulina omukugu abatulaye mu kitundu kyaffe ekyasoose ku lunaku lwe lumu era we twagala okuba nga tubalaga engeri ebintu bino gye babigattagattamu okutuuka ate okulaba nga kaabuyonjo eneggwa bulungi. Yeriko ey'omulembe era ng'eyitibwa biodigester. Inginiya wano wennyini njagala osooka otuyise mu process paka wano we tutuuse tulaba nti twakomye mayinja gokka ge galimu kinyaba kisimye katulaba mulimu ebyeyongeddemu sooka obitutemeretemere tulabe wawe tutuuse. Kakati mbaaniriza mu kitundu ekyokubiri tuvudde wali we twabadde kakale ate tuli wano nga tanka yaffe tugitaddemu. Luli twasoose ekijja kyekijja twasoose mayinja ng'era mwalabye kakati tutuuzizaamu ate tanka yaffe. Tanka ogiraba nti yakula bwetyo oli ayinza olowooza bino ebigoma ebyamukoka mu makubo naye ezo baziyita chambers zongera ezo baziyita chambers zibreakinga obukyafu n'okusengejja obukyafu buno obutagenda eri mayinja. Jukira twabagambye mayinja wagendayo mazzi gokka so ze ziyamba ezo okusengejja n'okukuba ate enekuba eri esengejja. Eyeno ya inlet eyingiza eyeri ya outlet era ze pipe nga oziraba so eno chembe eno ekuba eyeri esengejja. Obukyafu bwonna gye buva buggweera wano wakati buggweera wano watanka olw'okuba abeera treated bulungi n'eddagala lyaffe mujja lirabako wemala okukuba obukyafu obwo ne bufuuka amazzi ne gaflowinga egundi. Pipe eri ekola ki gye musimbye eri? Kakati mu nkola ya biodigester ngawe nkugambye bunno wano tutreatingawo eddagala lino terikwatagana na sabbuuni. So nabwe ekyo tukyewala tutya ekyo amazzi agava mu biyigo agava mu zisinki ez'ebintu ebyenjawulo mafumbiro biki go gagenda direct mu mayinja wali sockpit. So pipe eyo y'amazzi omupulamba ajja gisala wadde tuteekako mpanvu for easy identification naye ajja gisala slope we n'amuweera wajja gisalira. So pipe endala eno nga ogiraba endala eri mayinja yefulumya okuva mu tanka etwala amazzi gaffe already agamaze okufuuka amazzi yetwala mu mazzi okujjula ya overflow. So eno pipe endala yejja nga ebivudde mu nju from matoilets gonna yeyingiza wano eno yeyitengera mu tanka yaffe. So mu bumpimpi system bwekyo webeera wansi eyo byonna bibeera wansi mu ttaka. Kyekibulako kati wano we tutuuse kakati awo we tutuuse tugenda ku kye bayita treatment nti omwana oyo omulaba wansi eyo alina byakolakolayo oyo saminti na musenyu. Saminti agenda ziba pipe ziri we ziconnectingidde n'omusenyu kati then saminti yennyini in case of any leakage mu ndoomo oba walimu akatonya akatuli kasigaddemu akasiba nembeera nti buli kimu kisigala mu tanka omwo munda. So kakati treatment olunaamala ekyo nga tuleeta enzymes zaffe ziri nga tuziteekamu olunaamala nga tuzaako kisaanikira kyaffe ekyo nga bwe bakirabye nga tusiiringa then nga tuteekako kaveera ku mayinja nga tuzaako ttaka ng'era abantu we twabagambye nga level eddawo omuntu asobola oteekako pasikalamu omuntu asobola opaakingako mmotoka ye oba ekirala kyonna kyanaaba akoze eki asiimye. So wekityo mu nteekateeka yonna nga yemujira ffe ekifaananyi kyemufuna tusemberedde endowooza enkomerero y'okuzimba akaabuyonjo eno biodigester eno nagibalaze
mu kitundu ekyasooka ataakiraba oba ataalabye video yaffe yasoose nkusaba agenda ku mukutu guno gwa Cavuton emabega onoonye mu videos oddeyo onoonye video etwatandikidde then osobola otuuka wano wetutuuse mu mbeera ey'okulaba nga tufundikira olw'okuba nti biri bitundu biri tekitegeeza nti biodigest eno gikola kitwala obudde oba ennaku oba emyezi oba emyaka tutemeretemeremu singa omuntu aba akuwadde ssente ze okumuwa omulimu gwe guno nga guwedde kitwala bbanga ki kakati ebiseera ebisinga omulimu guno nga tukola mu biseera bya musana nga teri nkuba kuba enkuba esinga otaataaganya omulimu guno nga ngundi yeewedde gutwala ennaku wakati w'olumu ebbiri oba essatu ng'enkuba etonnye so olunaku olusooka tukusimira ekinyandooza nga mwakisanze kyabadde kisime bulungi kyadde lwaggulo n'ebipimo ebituufu kyadde kyaggulo olunaku olwaleero ate kwe kuinstolingamu okuteekamu ebintu ebigenda mu kinnya ekyo olwokubiri lunaku olwokubiri aka twadde bamukisa nti enkuba teyatutaataaganyaza nabwe ekyo tumalidde lunaku lwakumeka lwakubiri ali eyo yenna obadde mu nnyumba nkadde ng'ogibeeramu ng'olwedde eno we tugirimu toyiya kutabuseeko totya tuyita kubanga omulimu gugwera mu nnaku ki ntono nti okay mujja taataaganamu wano eno nga tukola okubeera nti temulinaye mugenda naye ate oluvannyuma lw'ennaku entonotono muba mufunye kwegamba ategeka omukolo nga tuyinza oswala nga abako bazze mu maka gammwe olwakabuyonjo mu nnaku ezisigaddeyo entonotono ezo okyasobola okukola ekifaananako wekiti n'otaswala eribako omukolo ne gugenda bulungi mu maaso kuba watugambye nti sika mikolo tanke nesobola okusigala nga abagigendamu mu bungi bwabwe basobola okugendamu nesigala nga weeri ewaka kapasiti gye tuteeka tuba tusuubira nti wajja bbaayo ki omukolo so enamba oba mukolo ki mubeera mufiitinga muki mutoyo eyo yetuba tukoze okay so njaga tutunulire kwegamba enkwataganayo nga inginiya n'omuntu ayagala omukolera kino nyina ssente zange zitulaganye njagala onkolere kabuyonjo eno kuliko ebimu byolekayo nga nze abyegulira nga amayinja oba pipe ozitumanze bino ebiseminti ondagiriza simangende embigule oba nze olusasula byonna nsanga biwedde okay ekyo kibuuzo kirungi nnyo era abantu abasinga bakibuuza nnyo nga bakola ki tukwatagana nabo ebiseera ebisinga challenge etusinga okufuna nti oli abeera oluusi n'omupulamba we nga naffe oluusi tulina waffe so ebiseera ekisinga ekitera obeerawo drainage waaka kwali kwezo ssente ebiseera ebisinga tusinga lamula gundi system eno n'ebigenzeemu era oluusi tuba tulamudde bulungi byonna nga obirabye transport labor biki abeera ku ssente ezo zetuba tukanyizaako okuggyako drainage waako ono zimaniholo pipe lwansonga ye abeera wa quotation oli netukubalira quotation netuleeta wali ogula pipe wali ogula manhole covers waliyo mabloka kuzimba manholes bukiripo masanda biki ebyo byo well and good alina omupulamba we asobola omukolera oba oli asobola ogamba mumuleeta omupulamba wammwe akole ki ambaliremu naye nga teweerabidde nti bapulamba bangi abakyeyita naye abakikola batono kuba ne mu kuzimba oyinza okusanga ennyumba yoli nga plasta bonna bakozesa musenyu naye nga ate yoli esukkulumye kuyiyo bagikoleoluusi ekoze eki so kyandibadde kirungi omuntu n'adiringa naffe kusinziira nti atwesize omukolera gundi system ye n'agamba ne omupulamba wammwe mukole ki muleetemu abamaliriza omulimu gwonna tuleme kwekwasa nti ate waleeta omupulamba omukyamu naye ng'omulimu gwonna gubadde muki kuffe so ali yatwesige nga bwe nabategeezezza nti enamba z'essimu zo twongera okuziba tusaako wansi awo manyi kati bino bigattako nnyo eri oyo abadde yeteekateeka okuzimba eri oyo abadde ali mu kuzimba ng'ogenda ku process yakola kabuyonjo kati wano we tuli naawe era enamba z'essimu zeezo osobola okubeera nga weeyunira abakugu bano mu nsonga ez'okulaba nga bakukolera ekifaananako bwe kiti bulabe ki omuntu bw'ayinza okufuna singa akozesa omuntu atali mukugu ku mulimu guno gwe tuli mu batuusaako obulabe obusingo bakinyozi bangi balaba kyetugatta wano balowooza bikolebwa weebityo obulabe obusookera ddala abantu bwe bafunye mu biodigester buno kozesa abantu kubanga abantu bangi babeera eyo ngaalanga naye
ngawe nkugambye toyo ntugitreatinga tuteekamu eddagala omwana aleeta engoma ng'eyo n'agisobola n'agiyiyayiya n'agikasitinga n'abikkako naye nga tagitreatinze bw'aba tagitreatinze kitegeeza egenda beera nga septic tank eri enkadde terina kirimu just ya storage so nabwe kityo ne bino ebipimo byendabye mukola ku pipe engeri gye zirina otambula nejjinja ndabye ng'omwana mugamba nti ayiro terigenda waawo ligende mu nsonga ejjinja n'olaba nti singa owa kamera akulaga ejjinja liri almost ku level kiraba so nabwe kityo challenge esingira ddala y'abaana kuleeta nga n'akolera ekintu naye nga takitreatinze kitegeeza gundi egenda kuvulula ebigire ogenda olaba ebintu oflash nga tebikyatambula gundi ono abeera ne pressure obukyafu buno obeera ne pressure kulaba toyinza n'obbaluka mu nju nga biziza ki backflow yakolera si ye mutuufu so weeyuna abakugu bano yensonga lwaki tukola program ezifaanako weziti okubeera nga ate munaye naffe tukola okuddiza kubanga okuddiza guba mwoyo mutubeererawo nnyo mulaba nnyo program zaffe ez'enjawulo mu nsonga weziti naffe ntugamba nti katugatte value ku ssente zo z'oboneboneddeeyo ku kyeyo z'ogenze mu kikuubo n'okola okulaba nti ate zikola value ku ekyo ky'oyagala tuyambeko ate era abantu baffe manyi kati eno enkola yeeriko waliwo abaafuna dda biodigester zino oluusi nga bakozesa abakugu abalala ngeri ki omuntu gy'asobola okukozesa obubi ekintu kino tanka eno okubeera nga teyinza oluusi oblockinga oba oluusi netatuukiriza na biseera byerina kubeera nga ate emuyambamu ki abantu ze bakola ensobi zisinga beera ndowooza nga bbiri esooka okeneeri equalifyinga nekugundi enkadde eri yeya blockage abakyala bano paadi zaabwe waliyo banene abakozi pampa y'omwana kifo kyo gituula mu kasasiro n'ayagala agiflashing bw'ogiflashing tegenda mpigi esigala wakaawo naye mu system gye baakola so ebiseera ebisinga zitera blockage esinga beera mu drainage omwo pampa ogiflashinze esigadde oba ebiseera ebisinga tutera zitrackingira mu zi manhole kubanga yagalagana tojja giflashing ogisange mu system muno ejja beera mu zi manhole omwo ekyo kyangu okuovercominga netugijjayo netuzibukula buli kimu system neddamu otereera ekizibu ekirala kya sabuni iyo ayoza engoye yo liquid soap oyo nti nno wetuba tukola system eno ffe byonna birina tubibalirira nti nno naddala ng'omuntu akozesezza ffe ku plumbing nti nno omuntu plumber waffe agenda tambuza pipe bbiri pipe eva mu toyi direct neva mu biyigo kitchen sink ez'enjawulo ey'ebiyigo egenda direct egende mayinja muli direct era ejja tuvuga nga tegase sabbuuni waayo muno eya toilet yeyina okujja muno negwa muno munda ne bagitreatinga n'eryoka ate naye ekola ki egenda mu mayinja kubanga end product ya buli kimu kyonna mazzi byonna birina fuuka mazzi ne bigenda mu sockpit yaffe. So nga wetwongera okutegeeza abantu engeri gye babafunamu olw'emirimu gino emirungi yongera obbawo ennamba ziwadde weziri awo wansi obalage n'endagiriro ya ofiisi gye musangira. Kaakati batuyita Al Hila Holdings Uganda Limited. Tusangibwa Kamokya, plot 45, Prince House Drive. Ku namba z'essimu zino 07017 66992 eya MTN eri 0789 224230. Enamba zaffe ziri nnya eri teyeesikambu ng'asomye 3 nga omanyi memory eno nasobola sikwatako meka 2 naye enamba zaffe ziri meka nnya era nga wezikola ki bwe zirabikira wansi yonna gy'olonze oba otuukiridde ffe weziri ku WhatsApp abali ebweru kubanga tufuna nnyo bakasitoma baffe nga bava bweru n'ofuna essimu eva Washington eva Canada so batwesize nnyo naawe ali ebweru ng'oweeraliikirira omanyi nako sente zange maama wange azikumpanya baganda bange bazikumpanya bakumpanyiza nnyo sente zaabwe diringa naffe direct kuba tukoledde bangi diringa naffe direct
ojja twesiga era tujja kukolera. Yensonga lwaki tujja ku site ne tutabanoonya ku maofiisi tulage omunayuganda ali eyo, tulage omuntu yenna ali eyo yali yeetaaze ekifaanana kiti nti kisoboka era kikolebwa. Tukibalaze mu process obudde buba bungi oba okubalaga omulimu guno gwonna naye tusalawo okulaba nti ate gwe ofuna ekifaananyi ekirungi ewatali kwekwasa. Obwoyamu eri omunayuganda ali eyo mu mbeera eno ey'abantu okumpanya ssente z'abannaabwe, abantu bafeza abantu, tubawa assurance ki mu mbeera ey'okuba nti tebagenda mu bafere eyo basobole okubeera nga babettanira kuba muka tutambudde nammwe direct. Obweyamu bwaffe bwandibadde bumu. Gwe wenna ali eyo oba oli bweru oba oli Uganda wano yonna gy'oli kuba ssimu, bw'okuba essimu bannange ofiisi yammwe eriwa, tulina location tusangewo era bajja kwatendingako bulungi na buli kyetaagisa. Ekikulu kya byonna tulina location. Omanyi wo tusanga enamba z'essimu zonna kweziri sigamba atereere essimu kweri waliwo okuba ku namba olusinga balabye musajja omukazi na receivinga enamba zammwe mwabazikwata oba waliyo omukyala receivinga oba omuntu ayinza okubeera nga wanjawulo ku kyebadde basuubira. Namba zaffe zonna za kisajja, basajja bebakwata za kisajja, za kisajja kubanga n'akola ku reception yaffe musajja. So nabwe kityo sikusosola bakyala naye ndowooza kibadde kyatwanguyidde ngeri emirimu gyaffe gigiri ejja dduka wano genda ku site gundi. So omusajja adda kyatwanguyidde. Namba zonna za kisajja, eddoboozi lya kisajja, bw'owulira ey'omukazi awo bafere. So nabwe kityo tulina ew'okusangibwa plot 45 Prince Charles Drive tusangibwa ali eyo twesige. So naye atalaba kitundu oba atalaba ekitundu kisooka gye twatandikidde njagala oddemu omulage omulambikira emigaso gy'enkole ne ya biodigester naye afuna omukisa wano wennyini. Biodigester oli oyo yeetaaga okuddamu munnyonnyola ate awulidde munnaffe ate atandise naffe. Erina emigaso mingi egigifumbetegeddemu. Ogusooka ng'owe mukulu ogusinga ya layisi. Ekyo nkiddamu ya layisi ntono nnyo. Kubanga twafunako erumu ekyento nti omuntu yakompeyalinga eri eyaffe enkadde n'eno yakamukerera agamba mpanise munkolere. Ya layisi nnyo. Ekyokulala egenda mu kifo kifunda ali eyo wenna. Tetujja pima ploti ya bosi waffe ono olwaleero naye weeraga bwerazi nti wafunda. Baganda baffe abali e Dubai abo basinga ofuna ploti entonotono kuba sente entonotono naye ate nga alina kyayagala. Abalina ebiruubirirwa bakozi batera ofuna ploti nga ntonotono. Teweevuma kyeyo. Twesige tujja kuteerawo ki sisitimu eno ejja gendawo mu kifo ekyo ky'olina. Tokyevuma ejja gendawo mu kifo ky'olina. Omugaso omulala okko olina kifo kyo kifunda tugitaddewo. Waggulu waayo we tugitadde wansi eri wansi kati waggulu waayo ku surface kwenjogera. Ogenda sigala ng'okola ki okozesaawo. Oba olina akamotoka ko mukama akusobosezza ogenda kapaakingawo. Emmotoka yo leme gitwala ku parking mboloko bazimba kisiraabu kya septic tank tolina wo gikola ki. So ogenda laba nti ekifo kyo okikoze eki okisigazza ng'okikozesa. Ekyokulala olina mukolo simanyi oli mu bwangu okomawo Bulaaya tolina wakubeera ennyumba esima yaso gundi tennaggwa system y'obukyafu. System eno etwala ekiseera kitono nnyo okuggwa. Nabwe kityo ali eyo twesige lwa nsonga kino kipya system mpya technology empya ate nga oluusi twetaaga bipya okwesiba nnyo mu bikadde si kirungi. So nabwe kityo ali eyo yenna bwezesa ekipya ate bangi abakikoze eki bangi abakifunyeemu bangi abakikozesezza. So si ya mu kibuga mokka ne mu kyalo oli asobola gikoze ne mu byalo. Juzi twabadde Arua ne mu byalo ebyalo oli ayinza olowooza ewaabwe empigi yokka naye ne Arua tubaddeyo, Embalala tubaddeyo, Emukono tubaddeyo, buli wamu tutuuka kasita tukkaanya. Si nnyumba za bbangalu zokka ne kalina ateekako gundi eno. Si nnyumba za bbangalu zokka, amasomero, mawoteeri, restaurants, ewaka, alina apartments, mizikiti, mekereziya, malwaliro, buli kimu buli wamu egendawo.
Okay, so awo wennyini wetugenda okubanga ate tufundikira programu yaffe naye nga nkola ebadde ya kubalaga biodigester kitegeeza ki eriyo yabadde takimanyi enkola eno ebeera etya ekifo weegenda mukirabye ssente bakutegeeza zibeera ntono nnyo kwegamba value for your money kyetutunuulidde ku mulundi guno mu programu eno naddala okulaba nti mwe mikwano gyaffe abasaba okubanga mutugoberera tubanoonyeza ebyo byennyini ebigattako njagadde nnyo ekyobudde bye bakozesa okulaba nga enkola eno bagiseetinga ebintu bitamalaako stress mu batukompanyiza n'olaba omuzimbi yagamba ngenda kukola mu nnaku 3 n'atwala obudde bungi n'otandika okwegayirira ssente ze mwapulaninga ogenda nga ziyiseemu ayo byonna bijja mu mbeera ya kutwala budde bungi bano bakozesezza just nnaku 2 kwabaddeko olunaku lw'osima olunaku lumu lutumaze okulaba nga byonna babikola kwegamba ku ground kwennyini ne tubeera nga byonna tusobodde okuba nga tubibatuusaako olina kyoyagala ekitalekeka nga tutaaba na Uganda ekitalekeka oli ayinza okuba ku nnamba endala awulira eddoboozi lyali ddene maybe era awulira tonotono kambalage munnange ono ingirira munnaffe sebo buuza ku bannayuganda mu mbeera eno gye mubatuusaako service mbalamusiza bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubanga mutuwagira bakasitoma baffe mwenna ate era tusiimye nnyo naawe ssebo okujja otukyalirako kya kitiibwa nnyo tuzimba ffenna era tuzimbye ffenna omulimu weegutyo gutambula kifo kino nga mulabye nti wafunda naye ffe tetufaayo era bajja kubalaga credit tufuna engeri gye tuzikozesa tusobola okukozesa ebyuma tusobola ffe ffennyini tubeeterawo nti tugenda tuwa mulimu tutule butuuzi mu ofiisi kubeerawo tugenda kubeera ekyo tetukikolera ddala era buli site yonna ne ku mikutu gyonna ewaba batusanze ffe tubagamba nti tugenda kubeera wano bakasitoma ffe baba basobola okujja ne bakola ki ne batucekinga ku kiki tuba tukola tweyanza nnyo tweyanzeege amiina ssebo wabadde omaliriza kakati mbadde njasimbalaga patana wange akataleke kakali nti tetukuma ku biodigester just lwakuba nti olwaleero tusanze twetaaga okitegeera ennyo ate era n'embeera nti mujje mulikyongero kinnyonnyola abantu naye nga tusitula ebizimbe ali eyo olina akayumba koyagala kasitula tukazimba so tetukoma ku biodigester wabula tuli mu general construction yena plumbing byamasannyalaze byamazzi kuzimba talazo tayiro byonna tubikola ssebo temutakola temutunda mataka ate tunda mataka abaganda bemugera ne mwejjako ate nenebuuza ate mubadde mutya omuntu abagambye enkola mu byakuzimba ate n'omukoya n'omugamba olinayo poloti gy'otunda tubeere bakkakkamu tusigale mu layini yakulaba nti kino kyokka kyetuggusa omanyi leero kyetubaddeko kiyamba ne neighbor atuliraanyi wano kubanga ono wabanga leero akikoze tomanya kuba ndaba bonna spaces ezimu ate ebizibu oluusi bifaanagana nsaba Katonda abankuumire ate paka programu yaffe enaddako yeno Cavuton nze lujja